Suyi Zuka abadde ku mitimbagano ja TikTok where ng'agamba poliisi temuyambye omwana we ow'emyaka 14 bamusobyako. Omwana manya tetugenda kugabawa naye nga eyamusobyako ye bbawo omukyalo ono ate omwami we bayita Mwizerwa Ali nga bonna batuuze ba Bweya Kajansi. So bwe twafuna amawulire gano ne tuwulira nti n'omukyala yeemulugunya, twayimukiramu ne tumakinga sure nti tutunula mu fayiro eno era ne tusobola okumatiza office ya DPP fayiro ne bagisanctioninga era nga wetwogerera Mwizerwa ali ku alimanda. Bagamba kiri alleged nti omusango guno yaguza wakati wa May ne September omwaka guno, naye tukubiriza abazadde nti abaana b'obuwala mubateekeko eriiso